embeera yali ku internal affairs omuyimbi n'avaawo n'agenda n'ebifaanaganako bwe bityo Swangs yali erina kukola ki kola PR so omanyi lwaki tosobola kukola PR internal affairs bagyetaaga osobola okukola PR bodies zotasobola kuzanya nazo bakuma passport business n'ogitta osobola okukola PR ku side yo and every time wokola PR ku side yo kitegeeza nti bali indirect oba directly obakuba PR ayinza okujja you're protecting yourself and every time yo side yeyo nti nze bannange nakyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti you can even come out and admit the mistake but you're doing PR you've said something kiba kigattako admitting yes sometimes olumu ekintu okireka ne kigira oba nobba meetinganga bo awo kembadde mbuuke awo kembadde nkunoonyaamu lwakuba ebintu ebirwawo okujja nange olumu mala kulowooza gwe ebintu byojja wabikozeeko research nze obinsuulirako wano ndowooza wekibanga omwogezi wa internal affairs yavuddeyo jo n'ayogera Swangs temwakola kimala ate nga obusobozi mubulina okusinza ku research bange nafunye megakawa ne bashareholders ne partners bemulina mwali musobola okumiitinga bekikwatako ne bwe tutantegedde bimwogedde ne tulaba Winnie Nwagi oba omwami Monday mu kifaananyi oba n'omulala omukungu wa internal affairs just mu kifaananyi kyali kimala okutulaga nti everything has been talked about kiwedde that would be very very huge and big because omuntu agenda ku show ekyo kakyadde nakyo kyamaanyi nnyo ekyo kituzaayo wali Nwagi bw'amala okubeera omuyimbi wa Swangs bekikwatako alabiriddwa ng'omuyimbi we yandibadde alabirirwa tukkirize nti biri byonna byaliwo n'avaayo engeri yonna gye yavaayo naye mutuula butuuzi because okay asobola n'okuddayo for an interview n'afuna kye yayagala okukola naye mutuula butuuzi oluvannyuma lw'ekyo ekyaliwo naddala ku lw'obulungi bwa image y'omuyimbi kubanga lwaki nkireese bwe ntyo nga tumaze okulowooza nti kati eno emboozi egenze buli kimu kigenze ate later on omwogezi wa internal affairs avaayo okwongera okukiyalinga air mu kwongera okukiriyalinga ayongera kukuba brand agikuba wansi ate ng'ekisinga okuluma nti yayogera ne brand alaga nti yali tagimanyi Swangs temwakola kimala ekyo sigenda kumala kutuuza lukiiko lwakyalo kino nze ndowooza waalina okubeerawo ekikolebwa ate nga obusobozi mubulina mwantuukiridde abantu abo ne mubannyonnyola omanyi ku nsi kuno nsobola okugenda ne ngamba bannange hafi wange mbadde nsaba na hafi wange yono gwe nnina mbadde nsaba mu receiving nga bwakola ki nga bwali matter of apologizing era we twasobya mbadde nsaba tukole ki tugonjoolewo then we mumala okwogera ebyammwe eby'omunda ffe ne mujja ne mutuwa ekifaananyi kimu tekyetaaga natwala crew mwete mutwala kamera kifaananyi kya simu you've made peace circulating fene tujja akaladdangayo okubyambala naye nga bimaze okuggwa lwansonga twate twetaaga official statement ya mwogezi wa internal affairs naye yawaliriziddwa okwogera lwansonga eri emu nga tebannabakuba kino kitongole kya gavumenti nakyo kyagala okulaga nti kikola naye bafunye omukisa bakajjukira abakulu bano waba anajja wano for example nga muzukka n'ensonga balina okukola appointment balina obbaako gye bayita oba kitegera waba yajja wiiki yodde tasobola kudda kati waba afunye this golden chance ekisooka okulaga abantu emirimu egigenda mu maaso mu kitongole and bw'obanga ogamba nti bamwogeddeko nga balaga tebamumanyi video wemala okukola ogenda viral they must have sat back nagamba hey muntu mukulu bw'atugobye abadde Nwagi kitegeeza tuyita press conference nakyo kyongera okutugattako okulaga nti ekitongole kya gavumenti kirina ebintu byekiwa ekitiibwa because ogenda mu bigambo by'omwogezi bikulu
byotasobola kubuusaamu maaso nti bannange ekifo kyaffe kibeeramu bannaddiini oyagala kuyisa mu bannaddiini amaaso ekifo kyaffe kibeeramu abaana abato oyagala kuyisa mu baana abato amaaso ekifo kyaffe kirimu abantu abakulu mu gavumenti abajja nga kituufu kuba nadde najjo naye abantu abakulu babeeramu kakati bino byonna oleetedde omwogezi okujustifyinga ekyakolebwa naye nga wali osobola okugenda immediately n'oyogera n'abakulu n'abagamba bannange ekyazze they even getting credit y'okubeera nti bo tebagenda kati kino kiringa ekiraga mbu bo tebagala kumanya ani yaani buli omu balina otambulira ku mateeka because we had cases omuntu ng'agamba abayimbi bo nga babayisaawo kati singa nsanga Nwagi ye nga ayambadde batyo ne bamisanze n'ennyama yote ne bangoba bye bigamba nti babeera boogera abayimbi kuloka nga balina ssente biki kati wano bakulaga they are not even corrupt at all they don't even care who you are goberera amateeka kitegeeza nti obunafu oba obutafaayo ku bintu ebimu kuleetedde other people to score. The problem of like scoring, box scoring as the chandi but the chibi. Maybe band scoring is gonna be muscola chi. Scoring. So chino nchigattako nga omuntu ayagala Nwagi. Obudde obuweebwa Nwagi mu buli kimu bweyongeremu. Kubanga emboozi twandibadde tugiriimu essaawa zino. Ejja kwegatta ku lwaki basooka wagundi ekivvulu. Tubadde tuli mu kwediting emboozi omu ku beeto ne gamba ne bannaye ate omusajja azzeemu emboozi naye nga bw'ogenda okuanalyzinga ensonga PR talina buzibu kuba abadde alina okuwa official statement yali ayogera ku ssimu na TV emu yabadde alina okuvayo ayogere official statement ey'eggwanga lyonna buli omu akole ki akimanye so kyensaba obudde bweyongerwemu obuweebwa Nwagi ng'omuyimbi ebirina omukolebwa bimukolebwe abayimbi mu nsi yonna abalina empisa embi Nwagi si yasinga gye bali abayimbi nga tosobola nakumala n'essaawa ezo and outside abantu Nwagi bino byakola olumu bibeera mu kamera abantu ababaddeko ne close bagamba ye ng'omuntu she's actually a very very nice person compared ate ko betulaba abaeditingira mu mawulire gye bali abaana nga watunula mu kamera yasinga naye mutuukirira omu ku omu kati weba bimusobyeko mulimu gwa management ye okumakinga sure nti they do good tuwe soko ompe mundeeyi nga atubuulira. She came to our offices I think the other week on Thursday. When she came we had not seen, our officers had not seen her, but there were some small children who had come with their parents to access passports from our office who pointed at her. Why? Because the way she was dressed also disturbed those children, young as they were, about 8 years, 9 years, because they were pointing at her and wondering how a person would dress like that. She was donning a very short, I think they call them hot pants, very short. The whole body down was out for the public to see. The thighs were out, and although she was putting on a jacket which was big, it was big, but it was tattered. It had various holes everywhere. And then it was also exposing the area of the breasts, and the breasts were almost falling out. And then, because it disturbed the children, so it drew the attention of our police officers who were manning the security of the place. Kale, byebyo ebyaliyo byebyo kati tulina mbozi poze baddaawo tugenda mazaalibwa g'abantu. First of all, soko kijje egundi twalina Kistaniel wano ku over the weekend najja n'ayimba n'abayiira n'amazzi